ke kama naye kantu kabujingo mwasize mutya musibye mutyanda mukasa wano moze neno kati ya Fred nanga wanupu njagala ka branding nene jetu Jessica twala ye mainstream olabye otya ola mainstream ndeka mukwano ndeka nengo olunaku olwaleero tulina pacho tugenda kwogera ku nsonga z'ebyokunywa drugs ze bateeka mu byokunywa abaana nga bagenza okuba dance abagenza okunywa ku mwenge mugule abagula mwenge mugule abagwegulira so leero bye tugenda obba nga tudiscussingako kyoba olina okola tuula kalira tutandike maama nayambadde wiivu ya noopu naye maama emansuka pakiwasizooti ndi bulungi wasizooti bannange ogamba otya ndi bulungi sigamba nkyatunuulira wiigi ya noopu be baagikuwa mbwe enkofiira tentuuka bagamba enkofiira twaleeri oli mutiitiizi mwe mutukuumi mwo mutulese mwo mwatugisiza ne ku maapu ya Uganda amaapu tugenda kuddako byonna mbigobako muntu ogwa sigenda kuwera nze nagambye siriddamu kulya mpaka nga batuzizaako obuganda bwe businga obunene oba okitegeera tulina olwanira kabaka okitegeera ate nanga kinoomu singa tekyana ndi bulungi mugamba muti abatulaba ku Megatron ku Uganda ddala na yonna gye musinzira okutulaba simanyi oba budde bwakumakya wonna wonoolabira vidiyo eno kansubire nti oli bulungi era nkulamusizaako mu ngeri enjawulo bannaffe abaisiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. So walabye story yonna omwana yafiiridde mu bbaala muwala wange Martha. Yes. Anti my last born is called Martha. So kati buli Martha era buli Martha abeera muwala wange kati. Nange ngenda zaalayo mwana mutume Martha kijjukizo kyoyo muwala yanne. Maama we tutuuse abazaala mu COVID nga tebaba batuuma COVID okujjukira okukola ekijjukizo kya COVID. Yabadde mulungi nnyo. Kalungi 23 years very young. Yannomye nnyo. Muto nnyo. Maama yayogedde ne mpulira nga speech ye yannyingidde nnyo ng'omuzadde. Manyi tuweerera abaana baffe with a lot of hope. Ne tubagamba ne ugamba kanteekemu buli kimu. Naye ate if certain things happen then kiruma nnyo kuba maama yagambye nti naweerera omwana wange ne mugamba bannange kati otuuse gundi tolinnyanga booda bambi linnyanga taxi linnyanga biki nentuuka ekiseera nga naba ne taxi zimukooya kubanga mbatuuka late for lectures na biki nenjiyayo akasente nesooka tudda ku booda ate awo nalaba ate booda biki nenjiyayo akasente nemugulira akamotoka naye taata nga muto nnyo taata oyo mukuza oba taata ddala maama ate nalabye nga ye yayogedde mu kyaki oba embeera eyo saawa eyo yabadde akoze eki mayi waliwo embeera ezitutuuka ku saawa eyo n'obanga omukadde nnyo nebika stress ako ku saawa eyo yeah but she was really so young and yafudde muto talina yadde kyagamba nti nno kikuba yagamba maama ebigambo ebyasembyeyo maama n'agamba yali yansuubiza nti nno bw'amaliza okusoma ndeetere ku mwami simulabyeko musomeseza buli kimu naalibadde nsuubira nti oba nnyo kasukaali sikanywedde biki byonna aba asuubira nze taata owange nga yayagadde sente abanga yazintereseza ate nzimuwa akubira njagala sente kati omuzaalira ddi abazzukulu balina bangi kuliko okuko owuwo zaalayo owuwo naye omwana wange agenda banga gannyana abeera ati ganywebwako muwangaazi so pacho wamanye life ya kirabu soko tutangaze mu kirabu eyo ebintu ebyogerebwa kuba internet eyogedde ebigambo so story eyo omwana nze nagali sigenda gigenda kiwanvu kasita taata yatugambye aba media musirise ku bimwa sazemu era nengenda ne ku TikTok nabadde nagambye mmoze nembujjayo batugaye tusirise ebimwa kati mba njogera ki famire ekugambye sirika gwoyogera ki kati ffe twogera byaffe ekisookera ddala njagala kutuusa okusaasira kwange njagala kusaasira nnyo eyo famire n'abannayuganda ffenna then ekyokubiri njagala nga sinaba kutandika kwogera kintu kyonna about that girl who died whom they buried I think yesterday
njagala okusaba bannayuganda tulina obusungu bungi tuli banyiivu nnyo naye ate tuleme ate obusungu bwaffe kubumalira oba oliawo ku bantu balala. Ekyo kye njagala osookerako. Weewaawo tulina naffe ebitunyiga ng'abantu tulina ebitunyiiza but I don't think there's certain people betubiteekako they are the ones responsible for it. Nalabye abantu oyo mwana we yafa storing everyday buli omu nagamba RIP. Naye ate abaana bwe baategedde bwe baalabye taata w'omwana ne bamanya nti weeyo mu western kale buli omu RIP ye n'agenda agijjayo. Kamulabe bwe muti mulowooza mmwe abammwe tebafa mubeera ano nga mutukuba simanyi mukola mutya nammwe kamukiwulire simanyi bityo kitegeera nti mwe mulowooza mbeera mu gavumenti na biki nze ndowooza death should always be even some like a uniting factor. Tinemba sikwagala namukasa naye n'ofiirwa nenzija okuziikirako nteesemu kali ak'obuntu okitegeera ti putting our shit aside me and you we have to do what anti olw'ebigenda mu maaso omanyi abantu banyiivu nnyo bannayuganda banyiivu nnyo naddala eri amagye ga Uganda kale eri security team yonna eri ndoza nti era nkyogere nti buba westana naye ng'ate si buli mu westana nti muki nti mubi bwe ndowooza nze naye nga ki ekibaleetedde kino ndoze ekibuuzo naawe osobola kukyeddamu ki ekireetedde bannayuganda ekintu ekyo okitegeera so nti abasinga bavudde ne bagamba kuba taata alinamu kali ke yagambye nti tujja kutuuka to the roots of this gundi bwe babadde mu church we shall get to the roots and what have you bonna abaakibaddemu tugenda ko bannayuganda nammwe mulumwa biki things like that okitegeera so nga bagamba ate mulina mu gavumenti mukola ki abaabannammwe be musibye ebbanga lina abaabannammwe be mukoze kino kyova bandoza taata yavuddeyo nagamba tusirise ku miki naye oba oliawo munnange buli omu ayogera ekintu kyoba oliawo nga kyekigenda omukuulingisa kati oli bwavayo naga namwe abanyankole bunyuma oba ki waba wagenda okuhiiringira omuleka naakola ki kuba it will come to pass lwakubanga bwe babigambye ye teyeerabirwa there is a way they say it in Luganda byerabirwa simanya abyogera oba something like that something like that otegeera naye bwe tuddako eno ku bintu by'ebiragalalagala ebintu by'amaclubs ebintu ebyeddagala bingi nnyo ate nga tetusobola kijjawo kati naye ate nga era tusobola okukirwanisa naye one ebiseera ebisinga saagala nnyo ku blaminga naye nga ate ebintu ebimu bijja abalala bayigireko kubanga ddala omwana ow'emyaka 23 kibi nnyo nti yafudde naye okutuuka ku kiraabu eno ssaawa zaali mmeka ssaawa zaali 8 ogw'ekiro ogw'emisana yali avaawa gye yali avudde yaliyo akozeeyo ki do you know that there can be even a circumstance whereby you've eaten something somewhere n'ogenda you get a problem somewhere else gwokimanyi nti nno abaana bano ab'ennaku zino si na nnaku zino zokka ebiseera ebisinga ffe abakyala nze nange nali mbaddeko mu myaka egyo naye mukama nannyamba that is where ngenda kutuusa ku story yange nti ffenna twali tubaddeko mu myaka egyo nga you feel you know toyina rent toyina biki mami still gives you everything biki though me I wasn't given anything nze n'okusoma amawulire neeweerera kuba bo baali balina kye bampadde okukola I had done hotel management and tourism before so naye nga njagala nnyo amawulire okitegeera so nemba nga by that time nali nkola ku hotel y'Entebbe awo eyo eri kumpi n'ezzu then I decided to get some little money nenkola enkumba amawulire gange so kakati bw'obeera omuwala yiga okweteekamu kiri nze kyanyambako from that time up to now jeni wemba siinaamu sitambula wemba siinaamu 10 lyange eritandika sikola ki sitambula
jene mba sina mafuta mmotoka saga bintu bibyakumenya muntu ne bwoba ompise jje ninkimanyi oli kyali wange naye sijja kuwulira bulungi ontutte mulungu ngulidde ekyennyanja ongulidde kinange nneme kuwuleetayo ka round ndi bubi naye ka round waakiri netuba bataano nga nsobola okukakola ki okaafodinga no nedda anti kati that is a problem that is a problem kati in fact gwe gwenjogera naye kati njagala oyige bino ebintu whenever you're going out make sure you have something and whenever you're going out baako gwobuulira nti gundi nampise ngendaze kubirako mumoze omugambe moze nno ngenda naye gundi ampise ngenda gundi otegera wuyo moze agaleeta omugamba nze neba mese ya kanisa mba waka nedda no newekibeera misana okitegera it is not only nti ekiro ku kkubo lyonna okuva ekabuusu paka nateete in between awo waliwo ebbaala y'amaanyi ennyo naye bakolera nnyo ebintu ebyomu mulimuko stories z'abantu abasaddaako abantu that I'm telling you tonnawulirako confessions ng'abaana bazikola ojja gendayo bulungi onywa omwenge omusajja agukugulire weebuunye nti yakandaba simanyirabako angulidde kino angulidde n'ekyokulya ampadde nekino ampadde n'ekkumi limbeeremu ekkumi lye ligenda kumuddira agenda yegatte naawe ebintu like akweyambululiremu akulekemu ebintu bye bisigale nga akugulira ebyokunywa balina muwaako that is what is there omuwala after nga bamaze omuwa emitwalo 10 oba emitwalo 5 alabira ddala ng'ono yeetaaga ndoza kwebaza in a very special way okitegeera n'asangibwa nga oluusi agenze eki akoze ebintu ebyo abantu bangi nnyo mu bbaala eyo boogedde si eryo yokka naye kati abantu bateegera ddala abaana oba abantu wa we bakola ki nze one time I confronted one man ne mugamba naye omwana w'abandi oyo kubanga omwana nga alabikira ddala nga wa senior 2 o senior 3 oba senior 4 nga baali bakamala bibuuzo naye azze it was a bucket night amusimbye binnayiro I confronted him okitegeera kozi nze wembeera nga I've decided to go out ntuula nnyo nze seekweka kuba mba neetutte and nze n'ebyamawulire kyokka kyensobola okugamba bwe ntuuka awo DJ ne MC mbalaba bukyali ne mbagamba mundabye nti wendi no nti mundabye nti wendi because you know for us we are public figures sagala kunjogerako manya waliwo ebakyamuka ne bata pacho nkutumidde wuya watudda oshagera when I'm out I've gone to have my fun and I love going out when it is live band kati oli ayinza kunyimbira sina makosa ne kanyumira ne ngenda ne muwaye ecupa ya bio oba ekitwalo toleekaana kulaga bantu nti nze pacho nze wendi nange nina obulamu bwennyumirwako besides this camera okitegeera so nti kiri kituzaawo omusajja ne muconfronting ne mugamba ono mwana muto wazze n'oyogera naffe wano ne tugaana okuwa attention naye bw'olabye ffe ekiganya okukukolera you are now ono a very young kid era ne ŋŋamba n'omuwala wabula sikulaba wano in the next 30 minutes ngenda yita police ekkwata onoonye eki wano bamusimbye binnayiro gwe do you know how Nile is strong olaba nze nange like you know nze buli mukazi anywa Nile mutya era mugirako enkofiira alinga kinyonyi akubojjogola nawe no okitegeera tekikubojjogola n'ogamba kino kiki kubanga mbonya bibiri nga weeyambula oba bateeka mudde kende kiba batabulamu omwenge omuganda anti gwaffeffe febe bajja ku maapu bagenda tuzaako tofa okitegeera nti ebiseera ebisinga abasajja baliwo there are those men abajja with good intentions ayagala company there are those men who will come nga ye yavudde gye yavudde bamugambye genda onoonye omuntu gwe weeyambulirako kino ofune obugagga genda okole kino na kino ofune this okitegeera waliwo n'oli nga kale yali yakwana mu good intentions bya bulungi n'omumalire obudde oba you have eaten a lot of his money you have done what agamba ono namukasa lumungi amukola ekintu andabe ajje akuteeremu ebintu ebyokunywa nga kwolwo ayagala kusitula akutwale okitegeera naye ate laba bwakuwa overdose nekwabya omutima nekuleta problems difficulties and ye yadde endoozi agamba kankikole mutuuse newange mukozese
enkyagenda okukeera nga namaze okukikola nga oba tukyalina kyozza otegeera that one is also there. Then waliyo bano abawala who will be in the club lwakuba ayagala kwekwata nti selfies ajja nti mubeerayo ne mukola buli kimu olaba abamu bazikwatira ne mu ttooyi n'obasanga ali ku ttooyi ya hoteero naye ali bwati ne muba mufaaki no ne mu ttooyi olaba Fabiola nakati tanava mu maalo katube nago agaga sinapu ya ttooyi maalo nalabeko akantu ke bateese ku guno bakadde katukufu mu motoka ya Rema Namakula agirabeko ku Facebook lwasa yabadde akateeseko mulimu ne kapeti munde ey'ebisubi n'ebitambaala okitegeera so n'ebimuli ebisimbe bino so in other words kyengezaako okugamba nti abaana ab'obuwala olw'okwagala ennyo nti balabe nti leero yabaddeko simanyi biki bayitayo wa amabaala amalungi kale nti nabaddeko out nabaddeko ebyo simanyi 4 point ate yeeriwa anti era byebyo bwe bityo byonna ebyo ayagala bamanye nti yabaddeko out in a good place n'agenda kati ate tagaana bw'atuukayo n'asanga waliyo abali kunywa certain thing naye takigaana kyokka nga 1 tagunywangako 2 like it's something you know naye lwakwagala to show up ndi alage nti naye wa class oba biki na ending up nga naye abikoze ki abikozeseza ffenna tulina emitwe egy'enjawulo amaanyi ge brains affe ga differinga nze nnyinza okuba nga ntuula nenywa ka crate ka gundi aka club nenkasuula wali ng'ate gwojja kunywa just tasikalayite emu oba 2 zikuggyeko onfuna bulungi so n'olwekyo kino kigenda eri abaana abawala abatera nnyo okutuula like nayagala nti nanga atuuseeko walinze kati my first time of going to that was casino thing ebiseera ebyo waliyo omuntu yali akolerangayo so tugenze n'abagaggaawo bagenze kwogera business naye ffe tuwerekeddeko obuwerekezi oba okitegeera so mu kuwerekerako obuwerekezi baleese tekila okamanyi naye ng'oli munakyalo nnyo oli munakyalo mu by'omwenge kati katekila ako munange tolabanga tobeeranga onoolaba omuntu ng'akugiraasi n'ayiwayo buyiyi mulundi gumu oyo si yayugi onootera tugamba nti kamasinike kati katekila ako oyiwayo buyiyi ate kabbeeyi kabeera katooti ka small glass bwe kati oyiwayo kayinza okubeera katooti nga akatini nga bwe kali 5,000 ako akatini bwe katyo kisinzira ndooza gy'olaze kisinzira gy'olaze okitegeera kisinzira wawe okoze eki katini bwe kati ng'omala bakuweerako kubeerako enniimu oba oluusi wali abasulamu ka ice tube naye ate kanyuma nnyo nga kali kokka nga totesemu ice cubes okitegeera bamala ne baleeterako ne lemon biki obuntuntu womala okukayiwayo okole ki oliireko lemon ebenga ekasale no esale because it's a very strong spirit okitegeera mwana gwe abawana ab'obuwala tuli awo tutudde andi naffe twagala kulaga nti nno tuli bagundi nnyo okitegeera tulina abagagga bali wali they are discussing their business tebatugambyeko mutuule wano mulinde okitegeera mukwano gwaffe yaleetanga yali asuplyinganga muno embuzi for all the Muslims this time of kisiibwe nga bagenda kukola kiso yatuulanga nnyo awo n'abakama be baboosi be nga bebajja bebatuula so munange nga tubeeraawo kati omuntu w'omulaba bw'avaayo ne yeegombako omu ku ffe actually they were like 3 men onfuna bulungi ne bajja we were also drugged the same way they put for you that thing jukira era batuwadde kagundi obwo buli very strong era babateeredde kati ekyatuyamba we had someone ffe boolaba twakuba enduulu twabula okweyambula ebyo byoyogedde anti because someone ajja n'akagula sibimanyi whatever they call it so that time era of course naffe twali baana bato nga yeah something like that okitegeera nti ye abeera n'omuntu we like for example ate bano abantu bayaaye mu buli bbaala babeerawo n'abantu baabwe nti bwe ŋŋenda egindi
Ye nina Namukasa wali kati Namukasa mugamba kikoleko. Gwe Namukasa nakuwayo ekyetaano kyo ne kikubeeramu oba ekyebiri. Nakugamba gira bw'otyo oteekemu kano. Okitegeera? Bagenda okukuleeta ak'okunywa nga already there is something in it. Okitegeera? So ne tunywa. So all of a sudden nze nakaaba. Munnange eba naakola ate. Yes, like I started nga si kwegamba obwongo nga sikyategeera nga mpulira sikyetegeera. I'm high and I'm like bannange tugende. I'm like, you know, I've started now pulling everyone, like, you know. Okitegeera? N'oli byaliko byali mu kukola byali birala. Twali like 3 girls. Okitegeera? So ono gwe twali naye n'ava eri n'abuuza bano abaana ani abakozeeko, bano abaana nabalese ano babawa ebintu biki who has worked on these girls. Okitegeera? Ne bamuyita ne bamugamba biki. No, the girl confessed. Okitegeera? Naye senga tetwalina muntu ng'oyo who was besides us ate nga twali naye nti twali tuzze ffekka. Don't you think twali tugenda fuuka mmere ya buli omu that night awo? Buli omu aliyenga bw'ayagala nga yejjulira alya. Okitegeera? How would it have been? It is. No, anti kati tequila bajja kaleeta nga already ka measuring. Kati nze nkuwadde example. The bottle is like 2M or 3M. Who is going to buy for you the whole bottle of 3M over what? Wali oli asobola okagula. I'm not, and now I'm talking about nze tequila gwe mmanyi that at that time it is what was there. Naye nga waliyo brands endala of course kati. Okitegeera? Oba oli najja n'anywa something very strong abadde taginywangako. Okitegeera? Nebange muyisiza bubi. Naye bino byonna bidda ku ki? Fe abazadde. Nti nze me when I was drugged and that happened, it taught me many things. Nze ku ssaawa zino tosobola kumpita. Namukasa ne mba ngenda kumiitinga gwe oli mukazi. Ne bwe mba ntudde naawe. Okujjako nga I'm going to use nga nkusanze olya. Oba n'oŋŋamba patyo nange kandyeko ba ne nkusanga ng'olya. I just come in nga saakugambe nako nti Namukasa leeta ebyokulya tulye. Champa okwekengera nze neekengera even my shadow. I don't trust anyone, not even my shadow. Okitegeera nti nze ne bwe mba nvaawo kati okugenda okufuka Namukasa nga wampise gya ntulaano biki ecupa yange njirekamu wansi bwe nkomawo ne nnimba nti banaye nkubuulire ogwo mwenge nabadde ngunywa nga gwokya naye oba bampa ogunnyogo gampuyanga okitegeera naye njiiyo eyo ecupa ekole ki eveewo egende bandeeteremu omulala. Are you getting my point? Nyinza n'okwebuzaabuza n'eccupa yange nenvaawo ng'ali kusimu oba nenkuba essimu ebyaddala nenyumyanyumya nembeerawo nenjogera biki nga bwenzira eno naye nga nzira ku short calls ku lose kuba I want to go for what a short call maybe okitegeera then nkomewo ndowooza kati olaba bwe nafuuka that you know don't leave my bottle in a bag eri nsumulule nti nengenda nenkoma nti gundi nkumirako ku ddiiro ki we mba nakusanze mu kiraabu nga bakugambye genda nga gye wavudde bakugambye genda ofuneyo abantu nga 10 obateeremu kino mu kyokunywa gw'ojja gaggawala oba tonfunye sikumanyi just ne wemba nkumanyi nkumanyi but do I know your heart? I've seen you kungulu mu mutima gwo ngumanyi kati recently last week today Monday. Yes, today is Monday. I think when is the last week someone called me naye ng'oyo omuntu nali mumanyi nti nno yali witch doctor before era nakati simanyi byakola naye nga is one of the witch doctors be nalwanisa edda nga ndi mumawulire nga nkola ku Radio Hoima ng'era musawo weeyo daba after like because nava Hoima around 2009 or 2008. Just imagine those years, Balam up to today, up to last week. And this is a person, we tell people, no, witchcraft is not bichochegera. Then someone calls you all of a sudden, I go on the ombuzeeko, little dawabi, chibichi munange njagala kulaba nali kulabyeko. Konze jangu, ndi wano. Actually, nasoka na mugamba wetukolera wano wenyi. Ne mugawa walizze wano. Nga njagala meeting nga abantu bangi, oba okitegeera. Ate mbadde mpiseewo kaakati ndi gindi konze kati tuulaawo.
okitegeera. So I remember bannagamba, I think I told nagamba Extreme nemugamanyi, I'm going to meet someone but ABCD, come and sit somewhere there. Oba nfuna bulungi. In fact, Extreme's coming also I think showed him that simu trusting her that much ensonga lwaki I even had to call in somebody. Era Extreme olwajja lwakwegumya yatuulamuko eddakiika ntono n'asituka n'agenda, naye yavaawo ambuuzizza Munyoro, kankibuuze mu Lunyoro, bayitiiwe awaaki tonneesiga n'abyokunywa byawe, lwaki tonneesiga nedda n'otanneesiga n'ebyokunywa byo, okitegeera. But why would he make such a statement? I was taking a warm drink when Nada, then I'm like, cold one. That was the first time before Extreme came. But when Extreme came, nengumamu kumutima. Nengamba ha, ne omusiramu wange tebajja mukozesa kibi kikola ano mu kisiibo nti neziba sente nga bamugaye kwata tumulunge ayinza atajja kikola ki tajja kikola. So all of a sudden he walked away. He called someone else, nengamba ha mutima gwange nengamba baani agenda oddugwamu leero. Oba okitegeera nti men are there because right now mugagga nnyo naye ng'ate many years ago yayinamu ekintu ekyo nga bagamba asaddaaka abantu akola biki, era zibye ebintu ebimu ebyamudduseeyo nadda mu kibuga Kampala. Era bw'omulaba obulamu bwakyuka naye ku baana b'abantu bano abantu balabika kwe batambulira bano abasajja. Era nawo twawulira awo nga gwakubidde muwala kakati mu dakika 5 nyinza okusanga ku gundi. Omanyi munnange naye can you do that ng'obadde you have even someone here else whom gw'oli mukwogereza? You can't. Naye wamala okulaba nti wano biganye ng'agamba kangende nkole ki. So kati abawala baggwa nnyo mu bintu ng'ebyo. Musajja agenda kwebaka naawe oba okweyambulirako akugulira ebyokunywa byo baakuteeremu kyakuteeramu gw'obeeraawo maybe ayinza okuba nga ye baamugamba buli mukazi gw'oteeramu ojja kuba nga owonzeeyo nabaana ye. Olaba mukazi butazaala nga you don't know what the thing is. I'm telling you. Oli nabaana nga yazitwala dda. Olaba mukazi gwe kuwasa mukazi ne mugamba naye tutambudde buli wamu nga there is something. Oli ya sacrificing adda uterus y'oyo omuwala ya sacrificing adda kino ekintu yakola ki okitegeera. So by doing these things nti senga naffe twebeereramu nti wobeera so desperate abakazi abasinga abeerawo n'abulwa ekyokulya oluusinga n'okuba nakyakirina naye waliyo bano nga ye ekikye kye yeegulidde tekimuwoomera anyumirwa nnyo moze kyaguze oba obo tekyaguze oba Extreme kyaguze ng'omusajja ye kyamugulidde kyekimuwoomera lwaki? Because tebaagala kukola yaawulira mbu sente ey'ekikazi sente zammwe ez'ekikazi simanyi kyezikola nenze zange ez'ekikazi sort my problems nti njagala genda ku beach abana njagala batwalako awutu nti ye omwana wange bamugobye ku ssomero nga taata we sinnamukubira nsooka kuzzaayo mwana wange ne mukubira ziri zigenda okujja. Yes, that is what my man ey'ekikazi does. Wakati walwala nga anaatera okufa era olinda oli ajja kudda bw'afiira awo ng'afa kimukaba bw'aba ageze. Mulabi abakazi. So nze ezange kati ezizo zaaki za kikyala anti zikola ki? kati tulaba bankulu ziba bya kikyala. Sente z'abakazi ozimanyi abamu batalina madiini ez'ekikyala z'amasabu. Bano simanya sente za kikyala buli ssaawa ngenda mu bende babagenze basawo baganda loga basajja. N'omuloga akola atya? Akwagala akwefuuze naye gw'ogamba okwefuuza yeefuuza abakazi munaana. Oba okitegeera nga n'ono asika oli naye asika oli. Obulogo buli mu ssente y'ekikyala paki. So mu byonna bye tugamba kituzaawa nti bino byonna tubyogedde tuwaddeko abawala examples and what have you. Naye naffe ng'abazadde kitukakatako okutuula n'abaana baffe. Bw'oba ogenzeko okupaatinga bw'oba ogenzeko okukola ki okitegeera nze oba oli awo omusajja yabadde akomyewo ng'amaliridde ku luno oba okitegeera namukasa saali kyaliiwo olova esadde n'okubira nti jangu nkuweemu ku ddiiru ki jangu twogere jangu nkuweemu ku ddiiru ki ate ggwe n'ogaana okulya ate ne kano kankagambeko abantu abali yababadde tubatakamanya ti omuntu yenna ng'abadde agenda okukola ekintu kyonna bw'otuuka nga awantu wonna ng'omuntu oyo tomwesiga lyanga fiishi
ekifo ekyo saba fish either boiled oba fried oba mpuuta lya kintu kyonna ekiva mu mazzi tebigenda mu butwe ebyo kati nze we natuula waaliwo empuuta era nentumya empuuta neŋŋamba ono nagenda omugamba gwe tolidde sigenda kulya gwe tonywedde sigenda kukola ki gwe tokoze oti empuuta tegenda mu butwe eddogo lyonna terikwata ekintu kyonna ekibi nga teri kintu kikwatagana mu byennyanja mu katonda mugula omusajja onalayika alina kye yali azze okunkola guno ogusembyeyo naye we natumya empuuta ndooza n'amaanyi g'ekisajja ne gamuggwa otegeera ndooza yawulirira ddala nga ki aweddemu era nenyitumya empuuta yankonze yitolidde nyondugireyo ndiire nkyali kulungirungi simanyi biki tonywedde nga ndooza teyayagala kiŋŋamba naye ndooza yagamba ddiiro eyiise neneeriira empuuta yange neŋŋamba ebirala binajja luvannyuma naye kino kyendidde byonna byoyagala n'omukono alya extreme okitegeera I'm telling you it is there nedayita extreme ajja ayogere wano eno mugonji akunyumize nga ebyali yatuddukawo n'obudde tebukoze eki naye ndoza nga alaba ddiirwa ekoze eki ddiirwa eyiise so kino kituzaawa nti ffenna abazadde oba naffe abakyala naddala ffe cause we are the most targeted people okitegeera nti ennaku zino ate tulinamu kali njagala musajja yakolako njagala musajja afaanana bwati njagala musajja bwati naye gwe bwebuze kitaawo ku myaka egyo yali ali bwatyo teweteekamu mbeera ya no bannange nze kambabuulire bazadde baffe be baayagala no kati we bazadde baffe baayagala we not there because of them owulira abaana b'abagaga bawoza musimayo omwana ne mugulira emmotoka naye ffe tukubya ezihaso ffe twegulira n'amamotoka it is true njagala no nze njagala nnyo omuntu ahasolinge atuuke n'okukola byakoze nga it is sweat ye okitegeera kati gwe namukasa yokka you bought it with your own money kuluma nnyo because you know how much you did what era nga n'omuntu ogikulubulako obukulubuzi you feel bad that is what I want even for my children they've seen me hustle era bahasolinga era abaana bange mbasuubiza mugumiikirize tunoonya taata mugagga saagala muyite mu bino bye twayitamu njagala omwana amale abe ng'asoma nga taata we yamugulira emmotoka kola kino omanyi omwana ng'akulidde mu ssente tebabakozesa nnyo pakyo bameka abali mu kulya ebisiyaga bali mu ssente aboononese nga bataata baabwe ne bamaama ne baki bagundi bagagga kati nkubuulire be the little you have and make that child the person you want that child to be okitegeera nti kyonna kyonna kidda gye tuli oli muzadde have you opened up about even certain things with your children it is good to have a friend but do you mind if I know your friend I have my girl, my big girl. Never bwaba agenda because ebiseera ebisinga babazzeeko maybe ewaka ayinza okugamba mami I'm going mami wali omukwano wange gwe ngenda naye ogenda wa ngenda wano ku Ivy's kuswiminga naye musawa wange mugenda kubanga nkomewo bamusawa 2 nti we naawe afuna obuzibu ŋŋamba yaŋŋambye agenda wa ne mukwano gwe bagenda wa oh yes nti ntuukayo ne mbuuza bannaye kino okitegeera naye ne mugamba naye gwe sinaba kwesiga kuuga bulungi do you really swim well tondeetera bizibu biki nagamba mami kale ekyokuuga kanjeeka ngende ntula etunyume enkomewo tinange oba oŋŋambyeko gy'olaga ne mukwano gwo sijja kukubuuza bingi ku olwo naye olulala maybe nsobola okubuuza naye mukwano gwe yakutwalako luli yaani biki okitegeera ate omwana mugambe nga bw'oba ogenzeeko awutu saawa bwe zikusanga ki zikusanga ewaka nze omwana wange alina waabeera era muteeka mu maaso ga Mukama buli lunaku mu ssaawa buli kaseera atandikira ku myaka kyoba nga takyali maka ga bazadde be anti kaakati onayinza okuba abadde mu kampasi eno ng'asomera eno nedda oyo omwana yali amaze okusoma oba nga amaze okusoma ng'akola biki okitegeera yali amaze okusoma naye tetumudisikaasingako zenako oyo okweguba n'abasajja nze ndi kwogera ku mwana yenna generally ndi ku general thing era nange ndi kwogera ng'omuzadde ku general thing nze ŋŋamba omwana omutuufu yalivudde ewaka nga munne azze ne yeeyanjula n'okweyanjula n'amugja mu mikono gyange mumukwase nga lwaki tebamutwala omwana alina kubeera waka
oyina kubeera ewaka era nze essaala yange eri nti nsaba oli ajja nzijira omwana wange ewange mugambe kakati munnange bulijjo abadde under my care moze radio ba sorry gundi moze Megatron kukwasiza muwala wange okitegeera nti leero mukuwadde wuuyo taliko olubaale oba biki nze kati ekyange nkikoze naawe kati mmanyi nze ekintu kyonna ekibaawo gwe gwe nsooka okkubira baŋŋambye omwana mulwadde ali atya muli luddawa kuba kati nange nina gwe mukoze eki gwe mukwasiza abaana tubatuma mu masomero ne tubapangisiza hostels ne tubapangisiza amayumba ne tukola ki nze muwala wange yaŋŋamba mami saagala beera mu hostel n'abantu bangi kale embeera ze ye n'ewaka she's a very omuntu ali ki so I had to look for a house ne mufunira ennyumba when nagipangisa we put everything she's there lwatalina lectures abeera waka ng'ate sinze yakiteekawo nti alina obeera ewaka but she feels she misses home n'akola ki nadda ewaka oba onfuna bulungi n'akugamba mami leero nno ŋŋenda mu overnight era olwasookera ddala namugaa overnight wazitandika ddi nga wano badde nga tokola ki naye ndooza bwe yatuuka eri n'afuna mikwano gye nga basabi biki bwe bityo n'akugamba nti mami tugenda mu overnight era ne bwavaayo nakubira mami tuvuddeyo biki tuli fine negundi bagenda nakusula newange ne basula ku makyo banaakugamba mami tetulinayo kino tuweerezeeyo ekitwalo tutandike olunaku oba okitegeera something like that ne mikwano gye wakubira era n'essimu ye we bateriiko bamanyi n'okukubira mami Linda do you know where Linda is we are trying to do you have any other she told you where she is oba kitegeera nti mikwano gye nagyo gifaayo kuba namugamba olina kumanya bantu ki b'obeera nabo and I must know them oba nfuna bulungi ate ne kali n'atakeerabira ne mugamba manya famire mwovudde you know how we've been hustling Zemba. Why example yange mbagamba we've hustled and we are still hustling. But don't reach there and think you are from also a rich family. You want to change your hair every 2 weeks. You want to do this. You want mommy this, mommy that. Era nze bwangamba mami my phone simanyi biki nga mugamba Linda. Era takola ki. Mami kino Linda musirina kasita ngamba sirina. Nze bamanyi n'okumuza mami olinamu ku ssente oli waŋŋamba mami olinamu ku ssente mmanya alina kyagala okunsala oba okitegeera so kino kituzaayo eri abazadde nti oluusi ndoza tuwadde nnyo abaana baffe eddembe kale tubaagadde mu ngeri embi titulowooza nti we tubaagala ennyo ne tubakolera buli kimu bukweka okwagala ate n'otamubuulirira n'otamulumyamukko okulumyamukko ku mwana wo tekitegeeza nti tomwagala okubuulira omwana we ekituufu tekitegeeza nti tomwagala oba nfuna bulungi looza lwaki tugenda mu kisiibo tuli mu period ya kisiibo naye kati ffe ng'abakatuliki weerekereza ekintu si lwakuba tolina ssente zaakyo n'ogamba ŋŋenda kusiiba kino for us we don't strictly say nti oba food oba kikati abasiraamu basiiba the whole day n'aleka emmere biki byonna by'alina olowooza babeera tebalina yasibye embizi yenna mukazi yasibye embizi yaŋŋambye enjagala nnyo akasola ako kati that is it the whole 40 days ye ate abyogerako ng'ate abisiibye yabisiibye naye tabirya awuliriza buwunyiriza yasibye embizi namukasa kyesiriwalira nti kino kyonna kituzaayo ffe abazadde okubeera abazadde abafaayo eri abaana baffe omwana waaba amaze okusoma ng'amaliriza kyekimugaana okukwata ebintu bye mu hostel asooka akomewo waka nze nange bwe namala university tata kwata ebintu byodde ewaka ebintu nabizze ewaka exactly ndi mu kisenge kyange nkiggalawo ekisumuluzo ntambula nakyo weebale nnyo kuba nali mugamba abaana bayingira ekisenge kyange ne basumbuwa ebintu byange nanterako omunyolo omupya ebisumuluzo byali byabula kati sekwasa omwana waaba amaze okukola jange ewaka sinatuuka ankubira nangateekako vidiyo omwana waaba afunye omulimu nabiki era tannafuna mugundi ebeera yekka nabiki beerawo okitegeera naye tutunulidde fe abazadde tuwadde abaana emirembe mingi nnyo omwana n'azunga ekiro kyonna tomanyi gy'azungira abaana batambula amabaala gwe n'amaliriza nga awunzikidde Makindi naye nga yatandikidde simanyi oba okitegeere webale okitegeera bw'aba abeera tugeze eno kati campaign kansanga
yatandikidde nga bulenga simanyi naye waliyo happy boys simanyi waliyo okitegeera n'ava ebulenga n'addako ku happy boys ebisega n'ava happy boys n'agenda kulabamba oluvudde kulabamba kugamba ekkubo lyonna n'agenda nga akolako ko buki kati nti ne bwofuna obuzibu toyinza nakumanya bwokoze eki bwobufunidde omwana wo mugambe okola naye this time I want you home wemba nkimanyi nti okola for example wakomayo waka oli kuvudde ku university omaze okusoma biki ofunyeyo n'akalimu okonyuka mmeka 12 nkuwayo mo 2 extra hours out by 8 I expect you home abazadde balagayizaamu bufunze by 8 I expect you home nze nkuwa example ya mwana nze nkugambye mbeera n'omwana wange yes andi kati nze ngenda nnyo omwana nga muto amabeere gali bweru ali mu kirabu anywa abaana ne banywa emikka ne gibayita muneeno n'ogamba naye eddala kiki kino abaana bawumula amakundi nze nalaba omanyi abaana babeerawo ne bakola bino bya asharing biki babeera nabo beeyiya bafuneyo kasente which is very good naye omwana mugambe woba wafunye that thing making sure nti nabo bakimanyi nti nno muli ba students by around ekinene nnyo ebere 10 o'clock ekinene nnyo nno 10 o'clock omwana abandi mutagenda akoledde asharing okuva saa gundi mutagende ate faayo bakubireko buli mwana otuuse bulungi kuba n'enkyo beetaaga oba kitegeera oba nze ayina keye tategerekeka oba nze ayina I love too much that is loving too much the right way nti I'll be concerned otuuse oba nfuna bulungi kuba nenkyankwetaaga naye tugenze ne tulagajjalira abaana baffe abaana bato kati mu biseera bya gundi ebyo bakwatanga abantu abasimanyi sisha na biki osanga abaana naye ng'omwana anywa gundi ne omuka ne gumuyita mu nnyindo ne muvaga mu kamwa gubulana kuyita ne matu like experience gye balina mu jjinywamwe ti ne mu maaso gubula okuvaamu guyitemu naye nga be baana baffe baana bagamba oyo mwana wa gundi oyo mwana wa gundi okitegeera nti tulagajjalidde nnyo abaana baffe ate nammwe abali eyo nga mulowooza kati waliyo ne kino kati ffe tuyinza okulowooza oba okutuula ne tugamba nti nno gundi tanjagala yankoledde bwati omwana wange naye ate nga gundi oyo kwolwo maybe si yakikoze n'okikola oba okitegeera ate na bino ebyokunywako mbadde kano nkeerabidde ebyokunywa by'abantu abalala oze namukasa ojja kujja onywa ebintu yale bateereddemu namukasa okufa gwofe oba kitegeera kuba namukazi ayinza okuba okuva weyaze wedde akyateekayo kasitore ke nti nkyateekayo kantu kange ku tiktok gwe nojja omize mulundi gumu n'ogwa mu bintu bya muntu mulala okitegeera so nti abazadde kino kyonna comes back to us ekyokubeerawo ne tukaaba ne tugamba mwana wange tankoledde kino mwana wange takoze kiri oba mwana wange kino tuba yali badde ankolera kino gwe apart from giving the school fees abazadde abasinga nno naddala kino kigenda eri abasajja bo balowooza kasita wa maama fees byo biwedde naye n'okwogera obwogezi n'omwana wo kirina engeri gye kiyambamu ono omwana abazadde tebakyawuliziganya n'abaana abazadde abaana obuvunaanyizibwa bwabwe babuwa bakozi kati nze namukasa nkubuulire nze taatange we yali akyali mulamu nga ndi mukwano gwe nnyo era taata wange nga mbuulira when I became like old nga maze okuzaalayo mwana wange omu bwatu nga we would talk about men nze ng'ey'abasajja taata wange nga ng'eya naye abasajja ndowooza naye nga he would tell me stories about men abasajja no they are like this and that we men no tukola bwetu ne bwetu ate ajja kulekawo ate afune omulala nga nkuleka wano nga kwegamba nti yakivaako kiri ekyokuba nti tatanga ate naafuuka kyali wange abazadde teba openinga app eri abaana nga kugaye kakati olaba oli asooka nakuperereza n'alaba ng'okyali muto amabeere gakyago naye kati nga nkusuulawo nga nfuna omulala ng'alinga ye yennyini like yeteeka mu ngato zinagamba for us men we are ABCD we are do this naye naawe you can make that child mukwano gwo osegeera n'omugamba ne bw'oba otambuddeko mwana wange saawa bwezi tizikusanganga waka oteekawo gundi n'omunyumiza ffe luli edda nga batugamba simanyi biki ebyayitanga ekiro ffe biki kwegamba nga bagamba kasita ziwera saawa bwezi ti simanyi wabeerawo bisitaani ebibeera bitambula simanyi biki otegeera ti otegeera ti ne bw'oba oyina emmotoka yo siganye naye era bangi tubalabye babattira ne mu mmotoka zaabwe bangi oli tumulabye omukazi wali ogwe battidde wali yabadde asiika chips wa that story bagisomye yesterday yabadde wano wa naye nga
kumpi ne waasula oba bali baze ne bamukonkona abamu bagamba baze ne bamukonkona naye abalala bagamba asiika chips wamaliza okusiika chips nga naye yetwalako out oba afunyeyo amutwalako out ng'akola kyo kitegeera kati alayika yali ava out n'empale bagisanze awo nga ndoza bamukozesezza ate ne bamala bamufumitafumita it was here mujjukira bisitore by'entebe era birabika bizzeemu okitegeera naye naawe ng'omuntu baako ne munno gw'otambula naye nze ekyo ekintu kyenfasizingako nnyo nti we mba ntambudde naye n'oli omuntu ajja kuswala okukola ekintu kyayagala oluusi ekibi okukukola kuba alaba oli ne gundi ate naawe gwe batambudde naye protect your friend who is there with you protect each other kuba naawe ojja kumuprotectinga naye nkuprotectinge okitegeera kuba naawe ojja tuuka ekiseera oyagala gendako mu manju nze nno protectinga bino ebyokunywa ate we muba muli babiri already that is enough company mubeere ku table yammwe hi biki I want to talk to you biki byebiki kyova olaba byonna this one takes us all back to move with something in your pocket nfuna bulungi ne bwe tunaabeerawo nga tutya okwogera n'abaana baffe bwe tunaabeerawo nga tutya babuulira nti kino kibi ti mwana wange okyakala nnyo ogenda n'okomawo ekiro saawa bwe ziti nno era ebyo tujja kubusigala nga tukaaba nnyo ng'abazadde ebyokubeerawo ne tukaaba nti omwana wange tankoledde kino oba omwana wange yali badde ankolera kino tujja kusigala nga tubikaaba nnyo nga tetubuuliridde baana baffe mu ngeri gye balina okukuzibwamu oba okukuliramu oba okweyisaamu kuba kakati ebintu ng'ebyo toyinza bisanga ku mwana nga yasomera ku musingi nga gulimu eddiini nga ne famire mwava nga naye era still eddiini weri and they still even continue talking about those things how to behave how to do what how to okitegeera nti kino kyonna kituzaayo ekyo naye omwana n'obanga kafyu abazadde bateekako abaana kafyu ate nakyogeddeko nakyogeddeko naye nkugambye wano nti woobeera nnamukasa ng'oli mwana wange n'oŋŋamba nti nno for example nti omaze okukola munnyuka ssaawa 12 nkugambye nkwongeramu extra 2 hours nemmanya 12 zonnyuse eyo nenjireka nemmanya emu 2 ssaawa 3 oba tonnatuuka waka omukafyu eba yakukutte dda obadde wanyinyonnyola okola ki mukwano abaana babaleka bazadde ayingira 8 omwana ayingira 9 ye naggulirawo n'omwana nze nkugambye ziwera ssaawa eza era bwe mba ndi mujjaamu nga mmanyi ssaawa 3 zinankwata siri waka nga mukubira jaamu bikiteekako vidiyo koolu nga ngiteekako kale yambuse endabiramu toyogera ku simu ng'ovuga emmotoka bwe kirina okubeera gwe weerabanga omukulu nze wange tonnakula mukwano abazadde tulagajjalidde abaana baffe yensonga lwaki bino ebizibu byonna bizze yensonga lwaki byonna ebizze bibaawo tubiraba oli naakubira omwana we jangu nkuweemu jangu gundi nkuweemu naye akuyita kuwamu obwedde emisana wonna abadde akola kyokuyita lwaki akuyita ku ssaawa ezo ez'ekiro kati pakyo nga tunatera omaliriza abo abantu ababatera ebintu mu byokunywa temwagenda ku police kulopa case of course the other man yahandling ebintu ebyo omuntu gwe twali naye n'abihandling era omusajja bamuvunaana ne tujanjabibwa n'akola I think even there is some money that was given to him that and what have you but they took care of us and did everything okitegeera yes nga balina tuteekako drips ne zidduka mangu mangu gundi esobola okudilutinga whatever we've taken oba okitegeera naye nga ebyo ebintu mwebiri nnyo mu maclubs ate n'abannannyini maclubs kati nabo bakikola nnyo nga bakikolera bakasitoma baabwe ekyo badde okimanyi nti gwe oyanguyirwe because ayagala okusigala nga kasitoma wajjawo gwe wokimukolera leero ye n'asitula ennyama yowedde ne luli agenda kudda kubanga akola ki so kaakati bino ebintu ne mabaala gano gagenda kugobamu abantu okitegeera wemba sisobola kati kutrustinga gwe nannyini bbaala nga n'enkya ŋŋenda kudda ne luli n'ekyokunywa kyange it means ngule kati omwenge gwange ngunywera ewange ewaka kuba ne wenaaguleka mu kiyungu kyensobola okusangamu mpozi cockroach nga ke kaguddemu oba akawuka oba ki okitegeera naye nga guli safe naye gunaamalayo emyezi 3 oba mu wiiki nnamba gwojja gusanga gwabikabinga testless naye nga guli safe okitegeera tiwaliyo ne bannannyini bamabaala abakola kino ekintu naye nga bakikola favoringa bakasitomazi baabwe
ne bagamba gwe mugende mutuule wano biki omwana ne bamudraginga ekyo tekitera bajja mu bwongo bo bamanyi nti by morning ajja kuba ateredde nga ne kasitoma waffe musanyufu yaliddemu agenze n'okugenda oba bakasitoma abafe oba okitegeera omukulu si papa bwe yali adraginganga abaana n'abakozesa mbo kitegeera nti abasajja bangi ono yani ono omusajja gwe bakwata ono omugagga omumpi ono gundi ono yali ne bad black eyalinga wa bad black medi wa bad black waliwo omuvubuka alina ssente so yadraginga omwana era naye kati ali mukomera mwana muto waliwo omugagga weka nasa doni nasa ebyo ebintu abantu abasinga babikola naye nga nze njagala buuza bano abantu abeera draginga abaana ab'obuwala munno omuntu waba aganye okukonsentinga because if I have not kyogere batya mu Luganda consenting nga sikkiriza lwaki onkaka funa omuntu omulala agenda okukkiriza mwavinga kubanga lava eyokkaka tebikola ki okitegera babagala kulyako bintu byo jesa bayagala nze ngamba abantu abalemerako ne bakola abo abantu kye babakoze abeera alina ensonga lwaki ayagala kikola okitegeera lwaki gwe onfuna bulungi lwaki gwe okitegeera ate abantu bamanye nti bano amabaala gonna amanene nabiki bannange ensi yayonooneka tekiri ku mabaala gokka nze njagala kukunyumiza nti abantu balina ssente naye weebuuza oyo omuntu ssente ze yagijjawa ssente zalina yazijjawa bannange nina omusajja gwe nalabye ennaku ezo era bwe yali ajja nze munnange nze simanyi oba nina kiki ku mubiri gwange wobanga oli kujjanga yo something bad person nina engeri gye mpuliramu mu mubiri gwange like oba kikunyonyola entasenga obadde muteeso n'enkikugamba n'okitegeera something like that mbanga something comes from the head up to down nemanya there is something wrong here kati omusajja oyo yajja twali ku bondi emu awo ekabuuso ennaku ezo musajja muisiramu omusajja oyo yajja kati we yali ajja twali tuli mu kunyumya nga batuletedde n'emmere neŋŋamba bwe nali nyumya naye nemuga naye nga siri kuwulira bulungi ng'ekya bulijjo oyo omuntu ajja nga ayinza okuba si muntu mulungi ono n'asirika n'aseka anti pacho social media yaboonoona ne mugamba nenno bino tebikwatagana na social media oyo si mukwano gwe yayitawo yeye agenda mu lanchawa lanchawa wuuyo extreme wuuyo agenda emmotoka ogirayo bagijjayo yeyo gye bakuba gundi drill manyanga essasi uli obote kati mbadde nkyakunyumiza nti omusajja oli olwatuuka ndowooza badde mmanyi ogenda kwogera kira nti bamuliira gundi kaakati omusajja oyo olwabeerawo n'avaawo bano be nnali nabo beewuunya nava ku kinga simumanyi simulabangako ne bwe twatulaawo netunyumya neŋŋamba ono manyi kanyingiremu enkuba yajja nebanga ereeta like that nembaga ne gundi erina egenda mu mmere yange enfuufu and what have you let me go inside nembaako we natuula bwe nti bano ne basigala nga banyumya era nze ne mmaliriza okulya nga bo bakyanyumya n'oyo omusajja kati baba banyumya n'omusajja omanyi okubanga otudde bwe nti nembanga nkutunuulidde nze naggambye nina I felt something gundi unusual about you nenga nimutunuulira nga wakulanya naye omusajja nnamukasa alina olubuto olunene lulinga olulimi omwana naye nga luzannya waliwo ekizanyira mu lubuto lw'omusajja olwavaawo nange bwe yagenda mukwano gwange naŋŋamba paki oliko ki nemugamba lwaki naŋŋamba wayogedde ku musajja ng'olinga amumanyi nemugamba nze omusajja owedda mulaba alina n'ekintu ekimuzanyira mu lubuto nangamba ye kituufu oyo omusajja bwatyo by'ebyobugagga by'alina era ye ekintu kimuzanyira ffenna wano tumumanyi ye ekintu kijja nekizannya ng'omwana bw'azannya mu lubuto lw'omu naye yaŋŋamba alina billions nga 100 embwewuwe oba ezo ziba zikyali billions oba teziba zikyali billions oba trillion oba mmeka ennyumba mwasula senga olaba emmotoka gy'avuga
senga olaba biki naye mbw ate era ne lugabire ekintu tekimukkiriza kwambala nga tayambala lugabire era ne lugabire ndoza kyamuyamba nannyo naye olubuto lwekyusa ekintu kizannya mu lubuto ng'omwana ate lulinga myezi nga 7-8 olw'omwana atuulaawo ekintu kizannya okiraba naye baŋŋamba mukazi we wa myaka 2 mu egyo ali kapeti kakazi kakato ka myaka 2 mu egyo avuga mmotoka ya milioni nga 2 akaana akakawala ke yakolaki naye nga byonna ebyo abikukola ng'obeerewo kati mbuulira abaana b'onoozaala bo be banaaberanga naye emirembe tebabawongeyo kubanga nti yakyayagala okubeera omugagga kino ekintu ekimubeera mu lubuto infact n'omukazi ndoza yawasa buwasa bagambe nti yateeka alina omukazi oba biki oba alina abakazi naye kino ekintu ndoza banange oba nkugambe omanyi okutuula wali olabeko omukazi nga for example feetutu olina wootuuka nga olubuto lukuze nga nemba ntudde ano naawe oyinza oddulaba nti omwana nga ali mu kuzannya nga that is what happens to the man bali ne baŋŋamba pacho omusajja pacho olimu olusawo ne mbagamba nedda nze simanyi kye nali nnina okufuuka mu nsi muno naye ekintu ekibi bwe kiba kigenda beerawo nkiraba era like woba oli muntu mubi ng'oze among stars there's somehow I feel in my body ne baŋŋamba omusajja oyo mugagga nnyo biki naye ayina ekintu ekimuzanyira mu lubuto ne mugamba owedda nkiraba ne mugamba nze nabagambiddewo ng'omusajja oyo ajja nga I'm feeling something unusual in me n'agamba naye ate bw'akwana tetakwanangako omukazi wa myaka 3 kudda waggulu kati saasira abaana b'abantu abaana b'abantu abato mwe bannamukasa anti akusanze ovuga Lexus n'agamba kati njagala odde mu Range Rover nti bannange nafunye haaji oba nafunye daddy nafunye sweetheart kati mwegendereze nnyo mwenna abakyala bali eyo twegendereze kati nze mbaga mukulu like 40 like yali mu 55 awo 60 osiga kyapambalasi nadda ku myaka gyange katwatike so kakati all in all ngamba abakyala wanze kati nejjamu kati nzo nzijawa from homework nze mmala n'olunaku nga sifulumye geeti yange wemba sirina kyenjagala ku dduuka n'ennaku 2 ne 3 njagalayo ki emba sirina kyennina nze kati ne time nagikolera abaana bange oba kati nnamanya abaana kyeki since tata we tabeeramu muno nti oba ki nti abawe time kati namanya abaana bange kyeki Texas badde manyi wagwa ku bifere bya UK nebadaendamukazi abafere bali e UK mukwano omufere ali e UK omufere ali waŋŋamba South Africa aba South Africa bo twabamanyire basawo baganda bajjayo ne bafuna omwetango ne balimba abantu nti babakolera naye omufere afera ssente ali Bungereza tobanyongera bakulu naye tebeewa kitiibwa nze pakyo nawona ebisajja ebikadde nadda ku muvubuka munnange katwatike paka last abo bamuzeeyi bave ku main nabata anyway nze byonna bwente wemmaliriza nga ŋŋamba abantu nti tulagajjalidde nnyo abaana baffe tufe ku baana abasajja baddeyo ku nnono yedda yes omwana otandika otya okujja ewaka nti onkonkona kuddiro ki onkonkona ti wagenze nti mami ngenda situlayo ewagundi wa wagenze olina program zakusooka kale neegiba munaana okomayo ewange naye nga munnange byebyo abazadde tuddeyo ku nnono eyedda abaana mubateekeko protection so tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ali ku Jinja Road gendayo certificate diploma kosanekoseza degree omugagga yadda omugagga waffe mwali ijo nga bulijjo annimba mmoze mugagga taliwo omugagga tanadda naye munnange omugagga era akyaliko olunyonyinyonyi omugagga kulikayo naye nga nzijukiza abantu nti ku mitwalo gya 5 gyokka Victoria University nga weefunira koose eyakabi ng'osoma ng'okwegamba mulekerawo obeereyo kaaba simanyi ezange za kikazi omwana w'omukwate n'ez'ekikazi ezo omutwale ku Victoria University kubanga ne Victoria University yateekawo enkola nga ya kikazi nnyo kuba obusente bwa kikazi nnyo 5 mu 5 so byebyo byaddiya musibe mulungi mweraba